Okay, thank you so much for watching. Breaking news olunaku olwaleero abasibe abakwatibwa aba National Unity Platform okuli Machete Yasin n'abalala finally kyaddaaki bateereddwa era bayaniriziddwa nga bazira ku kitebe kya National Unity Platform. Ekimu ku bisinze okwata abantu omubabiro keka clip nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayogerako n'abasibe baneeno ku ssimu. Gwe ssebo banyabo atasobodde funa mukisa kulaba ka clip kaneeno njagala nkulaga ekibaddewo nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency abuuza era nga akulisa abasibe baneeno ekkomera. Katukomewo after this. Yes sir, Sebo President, these are your people. Wali wano? Machete. Alhamdulillah. Katia bakulira. Oh, mukama nga mulungi. Sera kyonna. Mukulikeyo, kulikayo mwana mama Machete. Umarukalanzi aliwa mulabeko. Kalanzi uno, kalanzi baba. Mwana. Ne mama Machete huyo. Mama. Webali butapoa bali butapoa. Kalanzi. Ochali mulamu muganda wange. Akubye sute ya radio na nachimala. Kalanzi mulabi. Banaye mukulike yosanyuse nyo balabako. Kuberaga otukwata. Mukulike yo nyo. Twebaza executive ya Nopu yonna okubeera nti obusibe tuyise mubadde webale kuba meza president muno buwanguzi bwo ekyamazima twandibaddewa singa gwe twavaayo webale ndalire ddala buli kyetuli kyona president gwe kyona n'abantu tumanya paka nakakati waneno wetuli gwe Kato agenze mugoni Mundaba. Yes we president tukulaba Banange mukulikeyo nnyo bakulisaayo engeri yonna gye muvuddeyo si kikulu. Engeri yonna gye muvuddeyo si kikulu, ekikulu muvuddeyo muli balamu. Njagala mumanye temuyina musango. Njagala mumanye tubakiririzaamu. Njagala mumanye Mukama ali naffe. Njagala mumanye nti muli ku mazima, temuyina musango, ensi yonna ekimanyi temuyina musango, temuyina kikyamu kye mwakola. Temuyina tteeka n'erimu lye mwamenya. So saagala mubeerawo nga mwekubagiza. Njagala mumanye nti tubakiririzaamu, tubeesiga. Muli bazira. Muli bazira, muli bazira. Nze nganze munsula ku mutima baganda bange. Tugenda kulwana, sigenda kupoa sirisa mukono. Tukola buli kimu kye tusobola era tujja kuwangula, ekyo njagala mubeere nga mukimanyi. Ndaba ebifaananyi bingi nnyo eby'abaana batulugunyiziddwa. Embeera gye muyiseemu si nnyangu naye bye tunaabyogera. Saawa zino sirina bigambo okuggyako okwebaza Katonda okulaba nti nsobola obbalabako wadde mbalabako mu video naye olunaku lumu nja kufuna omukisa mbagweko mu kifuba. Olunaku lumu tujja kufuna omukisa tukwataganeko mu ngalo bwe tuti nga tuli bawanguzi, kijja kubeerawo. Mr. President Wangi obuno obuwanguzi kuno okuva mu kkomera si kwaffe nga abavudde mu kkomera, wabula kwammwe abantu abatulwaniridde tuve mu kkomera. Era ffe tukakasa nti ffe mwe mubadde ku limandi n'okusinga ffe abali ku limandi mu prison. Era nzikiriza nti Katonda atusaasidde n'akaka abantu bano finale ne batujjako engalo mu ngeri yonna, kubanga balabye nga tubalakidde naffe nga batulakidde tubagana naye kati mwategedde temujja tuwangula naffe tulemedde bawangula kakati gugwe kuba gulina okuggwa.
lazima bamaze ne bagumala so buno obuwanguzi bwammwe mukama waffe waffe ffenna bwaggwanga bannange buno muli bazira njagala mutambule ng'emitwe gyammwe giri waggulu nga muli confident. Amina sa bwe muba mutambula njagala mumanye muli bazira. Amina sa njagala mumanye ensi ebaagala nnyo, ensi ebakkiririzaamu. Nfuna bulungi engeri yonna yonna gye mwavuddeyo nga temumenyese, nga mukyayagala ensi yammwe, nga kyemwagala mukimanyi, era abantu bamanyi kyemwagala mukimanyi. Mukuliko ennyonnyo baana ba maama. Okay, yeeyo emboozi ebaddewo wakati w'abasibe oluvudde oluteereddwa bassebo ne bannyabo. Nkya ya leero National Unity Platform ng'eyita ku mukutu gwayo ogwa X etegeezezza nti bali mu kubanga babatwala ku kitebe kya amnesty commission gye babaweredde amnesty certificate era ne bavugibwa ne baleetebwa ku kitebe kya National Unity Platform. The message president gyawadde abasibe badde so touching kussa ne message y'amachete. Olumaze okwogerako ne president n'okuwayawayaamu ku ssimu bazzemu ne bafuna emboozi eyabwe bokka ne president era olumaze awo ne basalawo okwadressinga the nation ku nsonga zino ze zimu. Asoose abadde omusibe number 001 kweyo count that is none other than Machete Yasin. Machete Yasin avuddeyo nannyonnyola emu ku mbeera gye bayisemu mu kkomera era wabadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe. Machete Yasin bw'ati bw'ayogedde. Nyabo erinnya lyange yenze Sekitoleko Yasin hazino unazi Machete. Ndi musanyufu nnyo okubanga tuli wano ate ekinsinze okunsanyula kanso obadde tokyajjukira maze kulaba musajja munnamawulire nga ayambadde kanzu leero matikira ga Ssaabasajja Kabaka Kituufu tufulumye ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka kino agenda ku record naye ngera kanso babagambye sirina bingi byakwogera kuba naye kennyini mundaba ninga ataliiwo ninga atakkiriza nti ndi waddala mwenna mbalabanga mu abatali baddala nensooka okwebaza baganda bange mmwe bannamawulire mutukoze obulungi obutenkanika. Nzirako okwebaza baganda bange benkoze nabo obusibe naddala abo omwenda bannange mbabulire okusalawo n'ogamba nti tukuwa mwezi gumu naye sigala nagamba abasajja bano bannange nga bazira. So baganda bange mbebaza okubanga mwadisidinga bwe mutyo era mbebaza okubanga Katonda atuwadde omukisa ogw'okubitudde mu nsi eno. Nzidako okwebaza bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda oyo gwe baali basibyeko ne gwe batasibangako bannange muyimirire naffe era tubasaba muyimirire naffe paka gye kakyukira kuba naffe tujja yimirira nammwe paka gye kakyukira. Ekirala nsembayo okwebaza bakadde baffe mama wa Machete aliwa mama gyoli bannaye nebaza mama oyo waliwo abantu waliwo ab'ekitongole ky'amakomero lwe batuuka ne bagamba ne bannaye mama woyo yasoma kyenkana kino embagamba teyatuuka yadde mu pitu ng'alemeddeko nnyo alina gwe weka bannaye nze first born wa mama oyo mama weebale kutuzaala ffenna abasibe obadde ojja n'otukyalira ffenna nga toyawudde muntu oyita Machete yekka n'otuyita ffenna. Mukyala Kalanzi mama Kintu Abudalla muganda wa Mwase Patrick mwanyina wa Kato gwe senga w'abasibe bannange waliwo kanso omukyalo w'enkizo bannange yetodde mu basibe n'empuli yange ennaku enkwata bamita Shifula Lukundo najja ne tumuvuma ne tumugamba nayo waayi tuli mu kufa akawunga n'agamba kantetenkanye. So bannange sirina bingi byakubagamba naye nebaza mwenna abayimirire naffe okuva gye twatandikira paka wano we tukyali kuba sijja baga nti paka we tumalidde simanyi oba byawedde naye mwebale kuyimirira naffe naye naffe tubasuubiza musigale nga muyimirire naffe tunayimirira nammwe kubanga ffe mweffe. Okay, oyo ye Machete Yasin wabadde ayogerako eri bannamawulire
oluvanyuma lw'okwogera ne president his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. President takomyawo olumaliriza okwogerako n'abasibe agenze ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo obubaka obulala eri eggwanga lyonna, of course okupdatinga ensi yonna yonna. Basebo ne bannyabo kinajjukirwa nti abasibe bano okubanga bakedde ku makya ne babata tekivudde just from nowhere. It was a move that was initiated, I strongly believe, by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine. Bobi Wine yabaddeko omukolo gwe yabaddemu just a few days ago ogwaba Pan-Africanism panel. Kuno kwabaddeko abantu bangi nnyo abali under organizations ezenjawulo, era ya displaying a speech eyabadde so touching. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omulimu gwe alabika agwe executize bulungi okuteeka abasajja banono ku nninga mpaka lwe batadde abaana baneeno. Remember, bano be batadde bamaze emyaka mukaaga. Emyaka mukaaga. As in 6 years. Machete, gwe kubadde muligo gwakasooka ogenda ku kitebe ekyo ekya National Unity Platform. Ye yali amanyi kitebe ky'ekamookya. Abo bonna bonna. Now, there is still another bunch of others abakwatibwa okuli ba Eddie Mutwe, okuli ba Bobi Giant, waliwo Bobi Yanga, waliwo Waiswa Alex Waiswa Mufumbiro, waliwo n'abalala bangi nnyo abakyali mu kkomera. Naye nga I strongly believe it was a very strong move, era it was a very tough fight. Newankubadde ng'enva gye bavuddeyo ebadde yakukkiriza nti bazza emisango, naye n'abo bennyininyini abavuddeyo tebalinganga ate bali. Jjukira bali abaasooka. It was only Olivia Lutaya. Naye baneeno bonna bonna babadde basaki. Bano baali ne bali abaasooka. Naye bano bo Mwenda ne bagamba ffe tetugenda kukkiriza misango. Now this time around bavuddeyo era nga bayita mu Amnesty International. Bali kye bataakola, which means wabaddewo akaliro ke batadde either ku government. Now Bobi Wine ng'akozesa omukutu gwa Facebook avuddeyo n'ateekayo post n'agamba, a short while ago I was more than delighted to speak with our 9 comrades who came out of prison today after 6 years of illegal detention without trial. Sekitoleko Yasin Machete, Patrick Mwasa, Sharif Kalanzi, Joseph Muwanga, Abdallah Kintu, Umar Emakato, Kavuma Musa, Jime Galukande, and Jibusiwa Abdallah. These comrades committed no offense, but the criminal regime refused to try them, release them on bail, or simply drop the charges against them. Their only crime was supporting me and the National Unity Platform in the 2021 elections. Instead, the regime gave them only one condition: plead guilty or rot in jail. After 6 years of waiting, they were released on amnesty, having appeared yet again before the military court in complete disregard of the Supreme Court ruling that ordered their file to be transferred to ordinary courts. Either way, we are very glad to have them back. I thank everyone who has consistently demanded for their release, as well as those who have supported them and their families in every way. I thank their families for patiently waiting for this day. Aluta continua. Yeyo post His Excellency Robert Kyagulanyi yatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook nga yebaza family zaabo, yebaza in particular abo abasibe, era n'agamba nti tujja kugenda maaso. The question is, I know the question that is lingering mu mitwe gy'abantu, era nga
ba regime propagandists bagenda kikozesa nnyo ogamba nti Bobi Wine yateesezza ne government. Naye mu bbaluwa abadde clear mweno a post gyakoze abadde straightforward and very clear. Very clear. Agambe after 6 years of waiting, they were released on amnesty, having appeared yet again before the military court in complete disregard of the Supreme Court ruling that ordered their file to be transferred to ordinary courts. Either way, we are glad to have them back. So, expect ba propagandist oyisaawo bebayisaawo naye nga amazima tugategedde ate kisinga okusanyusa n'okuzaamu amaanyi olubatadde basigadde nga balaga nti bo bali ku mustawa. Owulira okwogera kwe boogera obugumu bwe balina. I strongly believe the government has built another stumbling block for them. Bazimbye monsters be batamanyi. Kati oyo tokyalina kyosobola kukola ki kumugamba. Kuba wabadde mu kkooti babawa options 2 okusinziira ku post ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Agambe nti webaali mu kkooti mu kkomera, they were given 2 options, either to plead guilty or to rot in jail. So they decided to plead guilty newankubadde ng'emisango tebaagiza. The regime baga wanagambe mu post ye, let me highlight it. The regime gave them only one condition: plead guilty or rot in jail after 6 years. So they saw a chance and decided to take the chance ate okusobola okubanga they have their life back. Indeed, 6 years, myaka mingi nnyo bannaye, myaka mingi nnyo. Naye we are so glad nti abateereddwa era family zaabwe zigenda kuba nsanyufu ebbanga lyonna. Era wabadde ayogera nabo abagambe nti sigenda kupowa, ngenda kukola buli kisoboka. Era omwagambe nti president gano gabadde maanyigo. Ekimu ku biraga nti teyapowa, asigadde akyalwana. Akategedde Givuge bampita simu.